Mu kwogera kwe nga ky'ajjalayizibwe, President Yoweri Museveni yategeezanga mu kisanja kye kino ekipya bwagenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa enguzi. Dealing with corruption and stealing drugs, part of the solution is e-government. All government transactions will be computer-based, no more human-to-human contact. Okusinziira ku nsenka y'amawanga ku buli bw'enguzi eyafulumizibwa ekitongole kya Transparency International ku ntandikwa y'omwaka guno, Uganda ekwata kifo kya ku mwanjo ku mawanga gafumbekeddemu obuli bw'enguzi mu nsi yonna. Ku bubonero 10 obugabibwa, singa eggwanga lizuulibwa nga teririimu buli bwa nguzi, Uganda yafunako 27 bokka. Kati okusinziira ku muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za Buganda, era yaliko minisita atalina kifo kya nkalakkalira Al-Hajji Abdul Nadduli, agamba nti enguzi mu Uganda yafuuka ndwadde etaliiko ddagala. Kubanga buli kitongole kyonna ky'oyingiramu, buli mulimu gwonna gw'oyinza okutunuulira, buli wa gavumenti yonna gw'oyinza okulaba, yeesigamye nti ate bw'otoliisa ebintu binaatambula, bakuyita na kuliisa ng'olowooza nti akuleetera jjiiko. Nadduli awadde mukama we amagezi nti bw'aba wakugirwanyisa ateekeddwa okukambuwala kuba teyeetaagisa kisa. Ekyo kyetaagamu ate obukambwe. Bwe sirowooza nti mukama wange ono anaabutandika, kubanga ekiyinza kizibuwaza. Ababikola olwatu bantu be, abatafiiriddwako bantu be. Ekyo bw'atakyejje mwalabire ku Baganda, wano abudukulu twabulina, kabaka twamulina, naye tebaasibagamu bannalwanda n'abalulu. Baganda babasibanga, naye ate kakati yo bw'ageza okuba eno n'abawanga abadde e Buganda n'atunuulira abava eri nga balabika nga bannamawanga, which is not true, nga balinga abajja ku munyago nti munyage nga muddayo. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Nino gattabiraba kyembudiga nti ekisanja kino ebyabitunuulira asajja kule.